Ekisaawe kya Kibaale byakabanda Rakai district kikubyeko ne Kibooga nga district eno ejaguza emyaka 37 ejamenula geggwanga kasookedde NRM ekwata obuyinza mu 1986. Minisita omubeezi ow'abazirwanako Alice Kaboyo yabaddewo ng'omugenyi omukulu era yaniriziddwa mu mizira ng'asoose na kulambula nnyiriri z'amagye. Ssentebe w'eggombolola y'ebyakabanda ategeezezza nti kumpi buli muluka gulimu eddwaliro naye eddagala teribaamu ekintu ekibasoomooza ennyo. Kibaale komite kiliniki gyayogeddeko nti yalibadde tuyambako nnyo naye yina ekizibu nti mu statistics zaabwe bafuna abalwadde bangi naye ate tebalina ddagala. Bakozesa miliyoni 3 buli mwaka okugula eddagala. So tusaba kiliniki eyo wakiri efunenga ku PHC efune ku basawo ba government ate ne ku package y'eddagala efune kubenga etuwa service ennungi. Egabira abaana baffe sabbuuni, egabira abaana baffe ebyokulya, naye ensonga bwe tutuuka mu kaseera akazibu okugeza twayise mu COVID, twayise mu Ebola, naye nga tewali yadde kizimbe na kimu gavumenti kye yali etaddewo nevaayo n'ekiteekawo nga yo okwebaza Kibaale Community Center. Yadde n'eka konteyina akanaabirwako engalo nako tebakatuwanga. Tusaba gavumenti bwe tuba nga tufunye ekitongole ekitukwaatirako bwe tuti nammwe nga gavumenti muveeyo muzeemu abantu bano amaanyi. Ssentebe wa district Samuel Sekamwao wamu n'amyuka Ssaabawandiisi wa NRM Rose Namayanja basabye abavubuka okwewala ebyobufuzi ebisosola mu mawanga lwe banaasobola okukulaakulana. Tuli wano not by chance. Tuyise mu tanuulu. Tuyise mu tanuulu. N'olwekyo bannaffe abatuwuliriza abatulaba musseemu ekitiibwa mulabe nga mukuuma eddembe gavumenti lye. Tujaguza NRM yaleeta demokrasi nti tusobola okukuba akalulu ne tusalawo tunaafugibwa tutya. Nti mwe ne mugamba nti bano be bakulembeze okuva ku ddaala erya wansi okutuuka waggulu. Era mbeebaza ab'e Rakai y'emu ku district mu Buganda President Museveni gye yawangula akalulu. Ate era n'ababaka ne mubatuwanga b'NRM bamanye ekyokukola. Bwe kiba kisumuluzo kisaza kutya gumu. Kati obeera n'omubaka ng'ekitibwa Kasirabo ng'amanyi kyekyokukola, amanyi ne wajja alina okugenda okusaka. Ekitundu tekifiirwa. Buli lw'olonda omubaka nga tatuuka mu parliament, atatuuka mu government, ye ayinza oyo owa NRM awulira bubi ntawangudde n'ekibiina kiwuliramuko bubi naye asinga okufiirwa kyekitundu omuntu oyo mwali. Mu Buganda ebitundu ebitalonda NRM gino emyaka 5 egenda kuba poteya. Omubaka wa President era Kaisala Kiyimba asabye minisita okujjukiza President okutuukiriza ekisuubizo kye yakola okubakolera oluguudo lwe lw'amaggwa okutuuka eri Ntonde. Neera nja kwongera nkutume minisita otuyambe otujjukiririzeeko President Yoweri Kaguta Museveni yatusuubiza oluguudo lwe lw'amaggwa lya Ntonde Rakai okulukola naye kati tuli mu myaka 2. Minisita wano wasinzidde n'alabula akakiiko akagaba emirimu ku disitulikiti okukomya okuguza abantu emirimu ng'omukono gw'ekyuma tegunnabakwatako. Numuguza emirimu ya disitulikiti ekyo nkimanyisa ngu abantu abashemereire kutunga emirimu egyo tebakugitunga ab'okuba batiine sente tebakutunga emirimu. Mbwenu kubariishe kubakwata babatsiba mutagira nti naabagambira. Minisita era asabye abantu b'e Rakai okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya basobole okweggya mu bwavu. Olyawo yaga
oyagala NRM oye NRM oye ogenda kugirya togenda kulya NRM muzukuke musituke wansi tulwanyise obwavu tubugobe wano nga NRM ekyali wano ne President Museveni nga akyali wano njagala kubategeeza nti politics tuziteeke ku bbali President atugamba nti politics olunaku terunatuuka olw'okupolitikinga kati olutalo lwaggwa emyaka 37 ewedde n'endala entalo ezajjawo nazo zaggwa naye kati olutalo olusigadde lwakulwanyisa obwavu. Olunaku lwa Menunula lubeerawo buli nga 26 January nga bajjukira abayekera ba NRA lwe baawamba obuyinza. Nze Andrew Sebira mu district y'Eraka.